Yesu ketandika butandise wano batugamba munige Badenis yakuyiza olugero ekyali ntandika kugenda maaso ate nate songa casting manager Douglas Michael Sengendo etandika butandise genda maaso mpola mpola era tulina kulika ndio subwa bagamba nti yali ku matara ye Rachel akankwatya etandika butandise ate nate tugenda maaso mpola mpola era nga tulina kulika ni bakunyumiriza bonyumiriza Nantongo Damali makeup artist tutandike dombo lamba filmu yaffe yakasera kanuke nyini era nga batugamba locations manager Muyingo Douglas Michael Sengendo bene ebife byazanyidwa mu sinema tutandika butandisa tugenda maaso ate nate era nga yatukwadire sound ya Mulangira Godfrey tutandike kusubwa filmu yaffe etandise era nga script editor ye Sulaiman Jamila atenga editor wayo ye Nantongo Damali abaana b'obuwala sebe ennaku zino badanisa okulikani bazukusa talenti zaabwe n'okuba abayiva ate ekigenze wala mu cinematography kale nongo omutendesi waayo ya Dennis Munigiba aye tutandika butandisi gye tutandise manyikiddwa nga the Kansala think before thoughts nenga Kansala kagamba kitegeeza omuntu omuddaabiriza oba omuntu akomyawo emmeeme eyo mu buli mbeera yonna bakansala bano bakola mu bufumbo embwa ng'ekulumye waliwo embwa n'embwa kade embwa weeba ekulumye basobola okukansoolinga mpola mpola n'obanga weerabira ndowooza bwe nojerabira nti mbwa oba efuuse ebinyomo kakano notandikidde maka gaagano bagamba Douglas Michael Sengendo waliwo mu kaseera kano essimu yali evuga ekyali ntandikwa firimu egenda maaso omukyala ng'akwata essimu ayogeza simbo alinga bano bamalayika nkenti akasende ke nasindisa wakafunye nakalabye naye simanyi oba kino ngenda kikola nti omanyi essaawa zino oluusi aba waali kumba omusajja waali omukyala ali ku ssimu omwami kwekolola bamusindikaddeyo kasente essimu n'azijjamu nga omwami abuuza ani gwe badde oyogera naye omukyala ng'apalapalanya simanyi mukoddomi naye bannange ng'otaama bulala naga njagala mmanye essimu gy'obadde oyogerako essaawa eyo njagala nkakase oba ddala muganda we yabadde akuba mbuulira mpa mangu abadde ali wano yeewoomereza kakati bw'aba ayinawo engeri bayogera nayo ku ssimu awoomerera bulala yina omukyalo ono tali mwadde akatungununa kati ono genda okebera mu call list ekyamazima obadde oyogera naani kubanga essimu esooka waggulu eraga ni yakubirwa eddakiika nga 10 agayise emabega gwe mukazi gwe naye mazima ddala omukazi ono ataterera omukazi n'omuwa buli kimu naye omukazi n'akufuukira eyo twaleka bamuyodde ekyali ntandikwa firimu egenda maaso obufumbo bw'ennaku zono tebukyaterererako ddala naye ate obufumbo si we wokka awadde ennaku ekuya olwaleero n'owa booda ali ku kizibu kati bakasima babuze mafuta ga bbeeyi kye baakoze kwe kulabika ni bakola ki badda ku byandiba naye maani yaguze naye ono tomiyasa oyo ekirwadde kyamuyisa bubi bali ku bya mipiira enjala tajja kuluma obulwe emboozi gy'onyumya beboka abalina obukodyo mu kwambala jaketi anti olaba tugenda mu maaso firimu yaffe ekyatandika butandisi kati bonna nga obamanyi babaka tiimu ze bawagiriza emipiira ono agaffe tusinga oli agatwaguza ono bye balimu ebyo ennaku zino ssebo basiba n'okusiba ono yabagamba ni opapula weetaagamu amagezi tutandika butandisi mivule John Marvin Gesalenge omulangira Sharifa Mwanda kati ono afuna essimu manager kale waliwo amukubidde akasimu ogenda kuna manager oba ensula akaawo kati waliwo omunywanyi waabwe obwedda ali wano talina amuza boda naye eraba ng'ono gyalaga naye gyadda namugoba ogenda kunona oyo nange ntwalondeka awo
mwana ebintu byensi bitabuse nali simanyi ne piki bazirebeeta muntu sebo nakulebeeta piki edda okulebeeta kwabanga kwa mmere oba abantu bakyali abalebeeta nenno sebo okulebeeta abantu baali balebeesi kakatuddako maka g'omwami ono gwe twalengera alabika okuba ni mukyala we alabika yamutabudde era bayombye nnyo ne batuuka n'okuba ne bakubagana lwakuba nti omukyala alina amasimu gaafuna agatera omwami ono okwebuuza ebibuuzo biyitirivu nnyo n'atamanya kiki alina okukola ekyo kyatannakola owulidde omukazi ono nali manyi nti oba nze atamutegeera sikisoboka abakazi beekaza ebiseera ebisinga naye abakazi baba bagezi ono omukazi yeekaza bwekaza alabika alina omusajja gwaliko kali kumbe omukyala yeetoolodde manju oluvannyuma lw'olutalo munange omusajja yeebuuza ekyokukola nze tebajja kunkuma kunfuula ngoma omuntu noove wamwe n'ogenda mu bufu omusajja n'akuddako n'akukuba kati nno buli omu amanyi ali mu kafo ke yeerowoozeemu njagala olabe ono asirikidde wano kati aba agenda kyokka kale namuga obutakuba budde obwo namugamba ono aba akyaliwo naye musajja n'alemerako naye tawuliriza oba yabaaki era Katonda yamanyi bannange wange omwami ali kuwulinza awulira naye ate era n'omusajja ono ampisaamu amaaso ampisaamu olugaayu kyokka oli alaganga neetaaga lwaki anzikatira ebikonde byenkanidde awo nze sina nakweraliikirira manyi n'ekyokukola omuntu okukuba okufuula eŋŋoma ate eri ng'aliwo abakuyita bebbi kyokka nampita nkaŋŋa ekiki obadde omukazi naye ali eno obedda naye abyerowoozezaamu omwami yetunula tewakyaliwo kubuusabuusa bamuyita bebi njagala olabe gaziwera bulungi efirimu yaffe ekyatandika butandisi irako maaso kyeka ndowooza ondaba ku radio TV kaakati noba ono bamupimira kireera ekitawera buli wagenda ku dduuka aba ayomba kuswala bujja butamanya kubala naye gwe mukazi gwe olayika tewasoma busomi obutasomoka kwe kukuleetera ebizibu oba ekiki lwaki buli kaseera mubeera nga muyomba buyombi ne mujjano kuyomba muyombi siru kulina oluza ndi musiru kulabanga ndi omulaba abadde mmanje kale 13 zabadde mmanja anzidi ne muwaako omutwalo mugambe guwandekedde atampito kati mugambye ampe balance owakasanvu nze gwagamba atategeera meka ntegedde sooka ompeze sente kati nga mugaleeta wano sente tulabe omwami yegookya avuga boda mwami wa boda ntikwata kati kyogenda okukola kati wamakamuga jiwa omutwalo sooka otuwa omutwalo ogwo sooka omuddiza omutwalo gwakuwadde ng'akusasula essatuzo ono kwe kubala asonooka obubbi obumu oyagala kunziba ngwenti omuvuma mukazi ngw'atampola kati ava abala amuddiza akatwalo kamuwadde nze yazikuwa yangu amulabe bwasonooka obubbi obumujjudde ono omukazi si mmere efirimu egenda maaso kati kyeyakola obitawuluza omukyala engeri yazala omutwalo gwawamu tamanyi meka ze bamuddiza kati yagamba lumu ono abe nga bawamu mutwalo ogwa chenji ono kyava abala 2 4 5 kakaaga kasanvu mutwalo sigwe guno omutwalo sente zakubanja kati ng'amugamba akubanjako sente mmeka 13 zabanja ziizo kati osigaza mmeka zezimu kukomerawo mulabe nno obuuso gwenawa takkiriza kulabikani bakola ki bamutereeza era alaga tasemba nakyo tuula mukazi sajja mubbi bubbi oyo naye baaba oba ono gwokya yamugjawa waliwo omulimu ogujjanga omukisa naye ne gujja gujjiramu ebizibu omukazi naye gwe yawasa alabika alina waya ezitaliiko butuufu eyo ne tuvaayo kati we tukwata kuba okudda erudda ng'ono amugamba kansala omanye waliwo embeera biko okuba ndi entabulidde ddala mwesonyiwe
simanyi oba omukazi ono nina kyawa mukyawe oba tugezeeko kutereeza mpisa ze tulaba oba anaasobola okutereeza bino byonna ne tuddamu kati ng'olutalo lwabaddewo eggulu kweni mwalwanye kweni ekyatugyeko okulwana ekimanyi omukazi alina gwe yabadde ayogera ne mubuuza abadde ayogera naani essimu ng'azisiimuddemu yazisiimuddemu naye omukazi ono n'omugamba kantuga kituga ekikyala kino awulira akyagala kyekirungi kyekibalagavu wakikubye lwaki yandibadde agenda maaso n'okweyisa bw'atyo ate nga tutegeka mbaga kwendi mune yatandika kweyisa mubeera gye saategerekeka neŋŋamba oba kuba nali sinnamwanjula ekyali kimutawaanya neŋŋamba embeera gye yakyusizaamu empisa ze n'embaga ngenda gisazaamu kati yamugamba omanyi kye tugenda okukola tugenda sooka tumukonsolinge omanye ebintu byabakyala baba beyisanga baana bato buli kaseera baba bavaako waya kati omukazi engeri abeera mwana muto abeera wakusudiya kuwawabula aba oswiti kubanga omwana omuto buli wakaba aba alina kyayagala kivula bagamba abakazi balinga baana bato olina kuba kuwatanga babebi awe wava eŋŋombe egamba nti bebi azen bebi era namali nakwezi laba satu mazima nga ntambula nekwekakweka yamunyonyola lumu omukazi yamufuukirako enku n'amwagula yagula ebiseera ebisinga omukazi ayinza okufuukira ekizibu kuba okuba goba musajja n'osirika kulwokuba goba musajja omukazi nakkuba empi n'akwagula n'otambula n'ebinuubule nga toyagala muddiza kuba amaanyi tegenkana tugenda kuyita ewaka kati ono yamugamba ku namba ye y'essimu ey'omukyala njogereko naye kale ono nga mugambadde manyi nti ogenda kujjeeka nga kansala obe ng'oyogera naye oba tukukyaza awantu wonna yamugamba kyenvudde kusaba ennamba ye nina okusooka mpulira esayidi ye abaganda balugera tosala gwa kalenzi nga tonnawulira gwa kawala kati gwe ng'akalenzi nkuwulidde kale njagala mpulira akawala yalikoze byonna naye n'atayenda ye ng'omwami alaga ndi mugumiikiriza ku bintu bingi naye ate ekyomukyala okutandika okwenda ekyo nakyo tasobola kigumiikirizanga ye kali mazima omutima owulidde mugwire kava buli kaseera yalinga awulira ng'emirembe agiina eri omukyala naye nenkwata ku musajja oyo bannange nsobola omunyweza nkumbe kansala enyweza eyo si nnungi oyinza okutta omuntu ate ne mu bayibuli kyawandiikibwa okutta kubi nnyo solo kikola eyo enyweza mbi tonyweza bantu otyo kati mune kansala nga bamuwa ennamba y'omukyala mbayogereko naye agenda obba kansolinga nga kansala ng'asoose kwogerako n'omukyala kono kale siwali buzibu wano wonna tukyali mu kutandika kwa firimu kwaffe egenda maaso mpolampola kaaka tukwate kuba otudda wano omwami asitulirako omukyala bajja ewaka wano bapangisa omuzigo gwabwe bambi era we bebeerera mpolampola naye ebintu by'obufumbo nga w'obimanyi oyinza okuba oyagala okuwasa naye Katonda najja akusuulako ekimboyeera n'otya ja kufumba matooke go kati ambuuza tugenda fumba kikwenyi matooke kati oba nazitaddewa ate onoonya kisooka oggulewo agenda okwekunkumula nga ssente aziraba kwaba ate obadde ki agenda okweregereza omukyala ssente simanyi gye nzitadde ssente tuvudde eri ng'oziina ssente bazikwasizza ssente ezo zenkwadde zembadde naakafunayo bweziti mbadde nzivuzeemu wali eri kasitoma ati munange saagala otandike bintu ebyo toba ng'ozisudde mu kkubo omusajja lunaddayo alabe mu kkubo gye bayise oba omukyala ssente gyazisudde yazinoonya buli wamu mbuveera bwa nakati ebbuga anyeenya simanyi oba zivuga nga ndege zinoonya buli wamu ssente tazikola ki taziraba kumbe ssente mu kwekunkumula zigudde abadde azirinnyeeko n'ebigere nga taziraba akyefungula
omwami oli owa boda avuga boda yawasa omukyalo ono bw'aba teyasobola kulaba nti omukyalo ono aliko ekikyamu naye kennyini alina ekizibu nga taziraba bannange zansooseyo busoosi efirimu yaffe egenda maaso wanoona tukyali kukucyanjula kwayo tukyali kunyanjula firimu entwaga tuwe nga tumanya luda gye biggwera ne sinema kaakano mu kaseera kano nga tukwate kubo tudde wa Kansala kati Kansala nga takuba essimu agikuba wakwini waaye wangi mukwano nga takubira muka musajja nkwini ogamba ki bebi kwini oliweka nga muga nti ndiwo bwomu omwami yakavaawo nkwenti yakubuulidde ekyo okumbulira ki yaŋŋambye bwabaddewo embiranye emigere ne givaayo nkwini musiru neera abigambye ebyo kati kumbe Kansala yennyini yaleeta emitaana mu maka g'abantu bano n'amugamba nze byonna gaseegwa anyumya gasi era nawulidde na bubi we yagambye musimanyi yakubye mwalwanye nadde ngendo kikuba ekisajja ekyo kyagala kunkubira omukazi muka musajja ali mu bufumbo kati nga mugana addamu okulaba ddi kwendi wonna weyagalira kwendi jjukira wetusisinkana buli kyenagamba okukola kyolina okukola ebintu nga bino eno mission tulina ogikwata bulungi nkenge tolina kufaayo nze nandiwo mbayi mukwano kyokka bane there is a way you making me tunyo Kansala is making tunyo a married woman now the married woman has just grown on his there she has no morals not anymore kati omanyi okubanga oyagala okwogera ne mukazi naye ng'abeyuka bubeyiso niye mukazi gwe birinde mawulire buli kimu ogenze maaso n'okyogera ogambye ki yengeri gy'olina okunziramu eyo amubuuzizza oba Kansala ayogedde naye kubanga Kansala yamukubidde essimu n'amugamba nti munne neebuuza obufumbo bwe tulimu tulemye okukwatagana ne ŋŋamba kanoonye omuntu atukwasaganye yasooza musooze bannaye bufumbo ki buno obulimu embiranye kale okuyomba n'okulwanagana bibawo mu bufumbo ne lwaki ate omukazi ono alabika okubanga ne bwe njagala tuteesaganye tayagala kati yenza omuntu ngenda kukola ntya efirimu eno egenda maaso tugenda maaso n'ekifaananyi era nga twagala tube nga tulaba butereevu ludawa gye binaggwera kale nomunanga akawungeezaako omukyala yeetabudde kaakano musajja mukulu ali wano apoyeemu kyonna kye yaleeta mu bufumbo ajja kukiwulira kati nga omanyi era ebyemizigo akabulangiti kaba bwe katyo kaba k'abaana naye munanga abantu bakebi bannange emponyebonye n'omuguuna guno bulangiti baagula y'abaana bo baawoza ino gye bataseera mpeeyo kaakani omukazi ajezinga mu bwogu oli omukazi waya zolozolomba musajja atu yasalawo yebake wansi ate anaakola ki kubanga okusula ku buliri nga teweebisse ofaanagana n'oyo asulidde ddala ku ttaka yawasa omukazi naye omukazi naye kennyini amulemye otegeera buli woowasa omukazi n'akulema otegeera n'olema otegeera ni omukazi gw'owasa waya naawe oba olina waya ezitakola wuuyo tunuulira egenda maaso kati agenda okuzuuka nga amulaba tabanga yagenze mu bwenzi omusajja ono tabanga atandise oku abaffe bannange awulira kirowooza yeebase kyaseka busesi abakazi baba balina efujja ayinza okufuukira waya n'otya nga munnange olwo olunaku nalwo nga lugenda tugenda maaso jjukira tukyatandika butandise kaakati mu bukaseera kano kennyini tulengera omukyala akwata engoye azijja ku anga njagala olabe
efirimu yino omusajja nze neetaaga omuntu ayinza okuntegeera mu buli nsonga yenna. Omuntu yenna akwagala si mukwano siki omuntu n'akuwa ekitiibwa. Kankuleke nkuviire nga sinnakuwa butwa. N'obutwa seba asobola obbumuwa omukazi ng'asiba emigugu. Kansala yennyini katereeza bufumbo ye kabutawuuluza. Kati yafuluma ebweru n'atunulatunula nga siwali amulaba. Kati ayagala kukwata kubukuyuza. Muka musajja yeekyanze yeekyankamudde. Efirimu egenda maaso biggwera wa tutandika butandise. Emanyikiddwa nga The Kansala. Ebiseera ebisinga bwe weetegereze nnyo entambula zonna buli wamu wonna woowangaalira ebizibu byonna ebikulumba ogenda okwetegereza obulungi nga biva ku bantu abakwetoolodde. Abantu bennyini booli nabo nga bavaako ebizibu byo. Kati yakwata ssebe ennyumba n'agisiba. Nze sijja kubeera wa musajja atantegeera. Omusajja akumalako emirembe, omusajja atakuwa kitiibwa. Naye nga nazzi kuno obufumbo bwali nti omukyala yawanga omusajja ekitiibwa. Naye kati ebintu byakyuse ssebo. Abasajja mulina okuwa abakazi ekitiibwa. Kati ngadda ku kkubo yeewalula agenda si ow'ebbina erikoma eri. Abasajja kye basooka okulengera livansi. Mwana alina ebinyumisa bayimirira bamutwaleko ssebo n'agaana. Ali ku bigere ebintu by'abakyala bizibu. Emmotoka yezze taagala kumanya. Ekimujja eri si mmotoka. Ekimujja eri kumuwa kitiibwa. Naye nga Katonda mu nsi eno bwe yagikola kyemmanyi siwali muntu gwawa bintu byonna. Bw'akuwa omusajja akuwa ekitiibwa ate aba mwavu. Ate obuli oba oyagala ku ssente. Bw'akuwa kw'alina ssente ate ng'aboggoka nnyo. Ekyo nakyo ate ne kikumalako emirembe. Kati n'ogaayo enfunyewo ataboggoka. Ataboggoka ate ng'alina ssente ng'era akussaamu ekitiibwa oluusi amala ne wiiki talika oba asulayo. Kati yasooka n'alinda wano siwaliwo stage naye yafunyewo paakingi ng'apaakinga. Eby'abakyala bizibu byakutegeera. Okujjawo Katonda kennyini nga yamukutereddemu omukisa nagaatwala oyo owerennembe. Nagamba bakazi mulimu abakyala, mulimu bamaama, mulimu n'abazadde, mubaamu emisegula bangi. Ng'asooka alinda. Alabika alina gw'alinda era kabe kasinge nga mu kunoba eri oli yabadde alinamu kima wano. Kati yalimirirawo nnyo. Agenda obudde bugenda. Weyetegereza. Obudde bugenda. Oba tannoni. Bwakebera ku ssaawa simu. Byonna avuddeyo nabyewaka. Ozanya n'okuzanya. Tayagala. Kakyava gy'akuba essimu. Nooza ategeeza munona nti wayi oli kuki. Ogenda okuba essimu gyako omusajja taliiko. Ono anaaba musiguze kikula ki? Guy. Ne bannanga omusajja ono. Ayinza atya okundeetera omulinda wano. Nze nampuliranga nze asiruwala busiruwazi. Omusajja ayinza okukusiruwaza. Simanyi alowooza nti ndi mulambuzi. Nakeetola nzire eno nzire eri. Ebiseera ebisinga abasajja baba baagala abakazi ng'akwagalira wabba. The moment yukunobayo oba omaze okusiruwala ku sayidi ye. Kale essimu yo teriiko. Lwaki omukazi? Essimu teriiko. Zikyova negomba. Kakati ono anyumiza banne ebizibu bye mukazi tamutegeera. Bamugana egwe lwaki omukazi tomukola n'omuzze ewaabwe. Ono yayingira omulimu gwa booda nga talina bubakko naye yenna eŋŋumbagumba zimwesowodde ne mu nsonda z'emba. Tamanyi kyekkola omukazi amufukidde ekizibu. Simukaavuddeko dda. Musikazi mwagala. Mukazi wange mwagala era twagalana. Just ensobi zibaawo. Kagejjo. Wano tulaba ndo kyali mbupapula. Yo mukaga sente z'abadde azinonyi. Abadde wano. Ono wa bupapula. Munigibba Dennis aye. Kati Munigibba Dennis aye abeera mu bupapula sente z'avuga mu bwera zakuba mu bupapula kyokka omuyindi n'amukuba. Kati yakubira ono ku mukazi we. Ngoyi wazoolezaamu lwaki?
oli omukazi wa kizibu munne yakamuga kati omukazi mukwata omuzzeeyo omukazi sente mbwazoleza mu ngoye bannange abakazi oyinza owassa omukazi nga saanya wali kulya ne bannange kyogayo teri mmere no there is not kati afaanako noono yasibye akapapula omuyindi n'amusuna n'omukazi mukoli simanyi kyamukolera munne yakamala omuga amuzze mu kyalo sente yazoleza mu ngoye maama sente ziri mu ngoye efirimu egenda mu maaso kaakatuddako eweeyanobye asiranidde ku stage sebuno obudde bwagera n'ekyemisana ne kimuyitako ng'ali awo guzannya n'abakazi balinga baana bato kati yawulira nga kimususeeko obudde nga buwungedde kati mune nga takwata kisawo essimu y'omusajja teriiko kyokka balabika baateesezza bulungi kati obudde nga buwungeera butandise okuba nga obuwungeera asibyewo busiibi ng'akwata kisawo kye yeeyongereyo kaakano tugenda okudda eno kansala oba mumumanyiiko atandise munoonya bunoonya anoonya kansala naye twakomye bano baga bakomye mula bajja kukyamisana bwekyemisana sebo munna eyongereyo kweni kale atandise musakazi anoonya kansala kiki n'emigugu kansala tabanga kansala ali wano kati alemeddwa ekyokola oba nzireyo gye nanobye kyavajja kati alina mba x abawera awula x ayagala oba amukubireko kati adde wa x we apaana efirimu egenda maaso bimusobedde omukyalo no bimusobedde katobe gye bigwera obudde nga buwungerera ddala obudde nga bugenda kansala yeekwesi yakomye kulabika kugyo lunaku lw'eggulo munnange ng'akwata ensawo ye ng'akomawo mu maka g'omusajja gye yanobye mu biseera bino byennyini akomyewo njagala olabe tugenda mu maaso ekirungi yabadde anobye mu magezi omanyi abanoba abalungi osooka n'obanga oba gy'olaga teweekakasaayo ebisumuluzo n'otabisuula oba n'otavaawo ng'era mudongo kati ebisumuluzo yali agenze nabyo kati aba yakaggulawo essimu evuga halo kale musajja gwe kikyonkoze nenkulinda we waŋŋambye mu kati ssaawa lunaku lulamba nga tojja nsonyiwa mukwano nsonyiwa munnange ye kati oliwa mbwa wensola okusuula kati nga mugamba mpozzi era wali wabadde oŋŋamba nkoyini kali kanzije kansala n'agamba kajje okunoba ogwokubiri omukyala naggalawo asobole okulayika nga anoba ogwokubiri munange ng'akwata nsawo ze ate nesimusa ng'ajja kundaba obudde nno sebo buwungiridde ddala kansala abonyaabonyeza mwana muwala abazadde ne muzaala abaana ne mukola loosi mu nkola eyo kale ebintu by'ensi si byangu efirimu yino tugenda maaso kaakano bwe tuva eyo nga tujja tuddako mu maka agalabika okuba ni ga buvunaanyizibwa kansala yavaayo apapa esaati togitereezeza bitogikikyo papa ki ndi mu bwangu waliwo abantu abakyankalanya abafumbo be tugenda otereeza balwanalwana nnyo simanyi oba obufumbo bwabwe bunaabeerawo bebaani abo bano bagundi bano neera be bazzeemu kwe kujja amutereze kansala alina omukyalo ow'obuvunaanyizibwa kansala ye kennyini yali mu mbeera y'okusigula abafumbo yingira oleeta egundi yangaawo leeta tulabe egundi kikino munange essaawa
Amanyi uzawe da jendi atobita nzija. Wedda bambuuza buuzaawo. Bambuuza nduludda wampangayo lwaki sirabika. Kati Kibanetaza. baby oba tugende ffenna. Kireko. Omperekere. Gwe mukazi gwe. Omperekere. Zino ensonga si z'abataasoma. Mukazi yawasa ataasoma. Okitegedde? Kansala ne yeeyongerayo. Akiŋŋambye maama. Ne lwakubeera bigambo byabyogera nnyo. Ayogera nnyo ebigambo bye. Nga yeeyongereyo kansala. Wuuyo agenze kunona muka musajja. Eka tulengera kansala mufumbo. Efirimu yaffe egenda maaso ekiro. Bumaze okuleka ne bukola ki? Buwungeera. Kale nno nga amaze okuzibira ddala bukutte eddiba. Mungu abuzizzaako eddiba. Nga tujja tudde erudda. Kati ono lwafulumayo mu kigeeti. Seba amaka ga bba galiko ne geeti gali mu kufuluma. Ladies and gentlemen, omusajja amupakula wano mufumbo. Baawe amulekulidde lwa butamuwa kitiibwa. Naye ng'abadde amuwa ebisigadde byonna. Musajja alina n'emmotoka. Kati agenda okudda ne kimulengera. Ne kisooka kiyuza emisinde. Kyalengera emmoroka ne kimanya. Ono nga takuba ng'ombe. Kiri mu kisaalu wano nga kisirika. Musajja atusikwe kugivaamu. Ng'ava mu mmotoka. Mukazi era akyanyize nga tanzigulira. Kumbe kiri wali eri ebbali kisirise singa omusota gukibojjerayo nnyabula. Musajja atunga ajja yeggulira geeti. Ng'ajja yeggulira geeti bulungi nnyo. Omukazi asirikidde mu kitooke. Akazi b'ennaku zino. Ono ebimwewunyisa bwewunyisa. Musajja atunga dda munda. Efirimu egenda maaso. Katoyirudda gye biggwera. Ng'ayingiza ggaali. Omukyala aganye omuggulira. Kati bw'amanya nti oli ayingidde. Ng'ayisaawo taddaata ye speed. Tunulira. Nga yeegendera. Kati waliwo wa boda eyawasa ekikunno naye nga tamanyi. Kati naye natta byonjagaza ki? Biki? Aganye okuggula lwaki okomawo ekiro? Tamanyi nti omulimu gw'omwami baami bakola nnyo ekiro. Nze sigenda kugdeewo abakazi bo gy'ova. Lawo batogule. Oyagala kola ki? Oyagala kulwana Sebo liyombera munda. Ate bambi ku bantu abakola ekiro omuntu adda nga bamugoba. Aliwa ne element zimumenya ekikazi kiganya okuggulawo. Ne bannange oba Katonda wuno kiki naye kye nakola. Netogezaako ne nnonya. Buulira. Kaŋŋende naye tonnonya mukazi gwe. Kaŋŋende gwe mbonyabonya. Agenda. Baby. Gwe tomanyi basaaga. Leka naawe ebintu bwe bito biba. Kati lwaki osaaga mu mbeera eyo? Kulika mukwano kale. Kulika n'abalalu bamanya wewe giwunyira. Musajja akulekaawo. Muli mu muzigo. Kati ne tudde eno musajja mukulu agenda okuyingira. Nga buli kimu mu nnyumba kiri intact. Siwali n'ekimu kyakoze eki kirayika kuba nti kikyamu. Naye omukyala amunoonya amulaba. Omukyala mu nnyumba taliimu. Njagala olabe. Kati yatunulanga waliwo engoye nnyingi ezavuddewo. N'amanya omukyala yabuwasi.
yamanya omukyala yabwase nga olaba ddange Mukama Katonda obonereza. Musajja atu yakirabanga agudde mu kyotere. Mukama Katonda kikyonkoze ya Rabbi. Omukazi asaze wagende bw'atyo mazima. Hapana. Omukazi ono gwenjagadde bwenti. Asaze wabenga. Mukazi wange. Mukazi wange ambadde mwagala. Naye ebiseera ebisinga abasajja wakulira tuukaawo aba ayise mu bizibu. Aba afunye challenges nyingi. Yakwata akasimu agezeeko okuwondera. Munnange ng'akuba essimu. Musajja mukulu alabe ng'amugamba muko. Akubidde muko. Namuga yebale ssebo kweni kale. Naye weebale. Mugyebale kweni kale. Yambuuza oba Kalo yamulabyeko. Kalo nga ndudde omuwuliza. Banga libadde ddene nga simuwuliza waliwo obuzibu. Kwenti twafunyemu obutakkaanya. Kati nendowooza nti yateredde kuba era navuddeyo ku makya nga mwetondedde. Ne ngamba kamulekawo munange naye ngenza okudda nga taliiwo. Omukyala nga yagenze dda. Kati nga mugamba singa abaabwe embeera yonna be batabudde lwaki oba totutegeeza ng'obudde bukyali eba ebintu ne tubitereeza. Omukyala yatemye dda. Oli amugambye olulala ojjanga nga bukyali n'otutegeeza ng'obudde bukyali. Kumala kugwa okusiba batya nga bakusibye omwaka gumu. Wulira bano ebakayana bagamba mu bakusiba omwaka gw'omukomera mbu gumala kuggwayo ne olyoka bakuta. Babala emyezi. Mmwe temumanyi ebyekikomera babala kiro na misana. Ekiro kyomala olunaku n'emisana lunaku. Kale kyogaye bakusiba ennaku 2 omalayo lumu. Ekyo mbadde simanyi. Twabifaako nnyo. Kuba kitonsa bamusiba ennaku 2 naye tetwabigenderera. Oba yamalayo ezaddala oba ekize kiro n'emisana. Bino tojja bitege bakabejja. Yamugamba gwe nga muli kuki kweni bino byaffe bya bakabejja gwe tosobola bitegeera. Wamma abadde abuuza singa abakutte mbu babala kiro na misana buli lunaku balubala n'ekiro ne babala nti lunaku. Kisinziira ku musango ogwaleepa ogw'emmundu ate bayinza okuba ni lunaku bakubisaamu 2 nga bwe bakusibayo lunaku babala ennaku 4. Omanye entuuko zo nti nakufamu bbanga bayite babafu. Bayinza okusiba wiiki ne baga gundi yakamala lunaku lumukomera. Kyenkugamba kisinzira ku musango gwoba wa. Naye bannanga ebintu by'abaami bano tebaba na mboozi ekulaakulanya. Baba na mboozi ezza mabega. Kakati nga wayise ennaku 2. Wayita ennaku 2 nambirira. Bulamu butambula abantu baba n'ebizibu naye obulamu busigala butambula. Ozanya n'okuzanya. Kati katugenda okudda eno munaku 2 zokka eziyiseewo alina ekikyala kyali nakyo akiri mu kitabbira ngambu ono waali omusajja w'ebirooto byakyo kyokka musajja mufumbo alina ne muka musajja gwe yakalabika nga akola ki apakudde mu maka ge. Munaye mukwano tonvangamu mukwano munaye wooli wemba nkwagalira Kansala. Obufumbo bwe bajja okumugamba atereezebwayo nuunira ddala n'ayeddiza. Kino kiryono kimuwaana ssebo nga bwe yakiwonyeza omusajja oli omubi. Wembanga mbirina omuntu nga mazima mba nakaddiwa ddi. Ekikyala kino kukunyirira kwakyo mutosobola kaddiwa era toyinza kumanya ndi Kansala agoba ayingira enkaaga. Naye ebyana ebito bino ebijujjulu bye bimulabika okuba ne bimuzza buto. Kale gwe kuntunulayo nze nakadde wantya. Male nkukube embaga. Alanise n'okukisuubiza obufumbo. Jango ndese muloji. Kakano abadde alowooza birowooze. Kati mu kaseera kano munaku 2 alina gwali mu kulowoozaako. Tandika. Kyokka ono eyanobye ennaku 2 bamusuza mu loogi. Eyanobye mu maka. Buze kituufu. Namuga njagala ombulira amazima. Okuva etwazza ono ziri ennaku 2.
olabika byonna obadde onnimba Namaka. kati olowooze oyagala ndowooze nga muntu oba tugaye toyina maka oba oli musajja mufumbo ng'otya kuntwalayo Ngezaho ng'amugamba njagala munne ndowooze ku biseera byebyo mu maaso enkusa. era njagala tube nga tumanya wawe ngenda okussa mu bufumbo bwo naye ekizibu kiri nti nkizudde nti obuuza ebibuuzo bibyo ebimu buli lunaku owulidde ate nga njagala mbe nga ngenda ku siteepu eddako ebintu bino njagala mbe nga nkufunira amaka ga amapya naye nkyageza okulayika nti ntereeza biwandiiko owulidde munange Nikali amaka gago. gukyo bwolina okumanya wali ewaka wawo biwandiiko byokka byembulako okufuna ogenda kubeera musanyufu tofaayo yanobye ennaku 2 asula mu loogi kati kansala abadde asula mu loogi oba ku ttale Sikulambu. yamugaa gwe soola kukulimba si ku kafeesi kakakanyerera bwe kati